Okyalaba okwanjula n'embaga. Mukaseera kano mukwano nkukulisaayo negamba nti kulikayo mu Bulango tuli mu sawa yaffe ey'okubiri nga nkugamba tukyagenda maaso ne graduation ya Sharita School of Beauty eri mu kuyindayinda wali eri ku Nansana Business Center ekiri awo. Abantu bakwatiridde, abantu balidde, abantu beeyagadde, abantu basanyuse, abaana baffe tubatikidde. Naawe w'omulete tumusomese kubanga abaana tubatikkira. Mu kaseera kano tuli ne bannaffe abanjovu estates ogula poloti ku kibanja mpola Nansana Business Center we basangibwa ate era n'enjovu junior school e Nansana Wamala. Tugenda kubanga tweyongerayo mukwano era ng'ono omugole bamwita Olivier Ndagire ffeffe nnyini aba Sharitas by the World fa bamwambaza gawuni ey'omulembe. Omwana yanyuma kandi akalungi twakakolako ne tutambula nako ffenna paka e Namirembe Cathedral church ey'ekirooto ky'abakyala aba Protestant. Babagamba bannange ndira bantya nga ndi mu kutambula bagiyita long walk mu Namirembe St Paul's Cathedral e Namirembe. Okitegeera n'olwekyo Olivier akituuseeko nga none other than eyamukubye embaga ye mwami we gwe baagala n'ennyo Robert Muyombya. Oluvannyuma beekubisiza ebifaananyi mu Kampala ne bagenda te reception ne bakola dream reception ng'abantu si bangi naye nga batadde mu kifo ekirungi ku Skies Hotel wali eri oba okitegeera wali eri nga ku Protea. Okitegeera mukwano gye bakoledde reception n'akyusa ogusooka ne bagamba Sharitas yakikoze n'akyusa ogwokubiri n'emperekeza ezo ezabadde ensanyufu batubulidde n'ekyama ekibaleetedde okutuuka ku kkula lino ery'obufumbo kubanga terituutikako kandi kituuseeko tuva ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wanvu. Ekyokusatu kwalagirwa okuwonya obwenzi abantu abatayinza kubeerera awo bawasenga bafumbirwenga beegenderezenga ng'ebitundu ebirongoofu eby'omubiri gwa Kristo. Kale kubanga oliwo omuntu yenna amanyi ensonga ey'amazima ebalobera Robert ne Oliver okugattibwa wamu ate atuleka akano oba oluvannyuma asirikenga busirisi ennaku zonna. Omukumu obanga manye ensonga yo ne balobera okugattibwa obulungi ajja atule kaakano. Olina oliwo bakubireko mu ngalo buli omu alaga nti talina kubanga mutegere ddala nti abantu batagattibwanga ekigambo kya Katonda kyagira nti bagattibwa Katonda n'okufumbirigana kwabwe kuba kwa nsobi. Robert Muyombya onowasa omukazi ono Oliver Ndagire okuba mukazi wo nga Katonda weeragira ofumbirigana okubugu onoomwagala onoomusanyusa onoomusangamu ekitiibwa onoomutumanga nga muladdera nga mulamu oneerekanga abakazi abalala bonna n'obeera ne Oliver yekka ennaku zonna zetulimala buli bakamu mwembi. Oliver onoofumbirwa omusajja ono Robert Muyombya okuba musajja okwanaye nga Katonda eragira
bafumbirigana okukubu onoomwagalanga onoomusangamu ekitiibwa onoomukumanga muwadderanga mulamu onoolekanga abasajja bala bonna nobeera ne Robert yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi Robert Muyombya basabwe okugenda okuba omukyala wange mbasiza okubeera nawe okusooka leero mu bulimu mu bulungi mu bugagga n'obwavu mu bulwadde n'obulamu Olivier nja kwagala Katonda we yagalira era nkulabira ebintu bingi Katonda yagatta wamu omuntu yenna ebintu byonna Robert ne Oliver tebaawukanyanga. Katonda yagatta wamu omuntu yenna ebintu byonna Robert ne Oliver tebaawukanyanga. Katonda bagassa wamu omuntu yenna ebintu byonna tebaawukanyanga. Kubanga Robert ne Oliver bakkiriza okufumigana obutukuvu era bateesezza bwe batyo mu maaso ga Katonda ne mu maaso g'ekibiina kino era balaganire batyo era balaze batyo okwana okutoleketa era n'okwatagana kaakano boogerako nti ye musajja n'omukazi abafumiganya wamu mu linnya lya kitaffe n'ery'omwana n'ery'omwoyo omutukuvu. Katonda kitaffe, Katonda omwana era Katonda omwoyo omutukuvu abawo mu kiseera abawonye abakuume Mukama wasaasire Mukama watunyeresa kye abajjuze bw'atyo n'omusango n'ogw'omwoyo n'ekisa muliko mbeere wamu bwe mutyo wamu obulamu bwa kakano ne mulamu bw'ebiro ebigenda okujja mbeere n'obulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Mbaga y'abaana baffe era mikwano gyaffe Robert Muyombya ne Oliver Nagire kaakano bamaze okufuuka omuntu omu kaakano ye Robert ne Oliver Bamuyombya alisase nyonyo nnyo abamu nga tejjukanya olw'olugendo lwetambudde byomali wano yamanya emyaka gye yakatambula ne mukwano gwe egyo gogimanyi neze sigimanyi kati gyetegeera obulungi ya Robert ne Oliver kubanga katandise leero kiweewaawo nekyama Oliver ne Robert katandika buki katandika bukyandisi kalina kajingo kagamba katandika ne kakagwako nekyo tebaza Katonda ti Mukama atubedde okubeera nga bajulirwa Robert ne Oliver nga batandika olugendo lwabwe nekyo Oliver awamu ne Robert
Katonda yabagasa awamu. Nze nyimiridde obuyimirizi era kyevudde mbagamba kutya nti Katonda bagasa awamu omuntu yenna oba ebintu byonna tebibaawukanyanga. Abantu bangi bayimiridde fumbo babannaabwe ne baboonoona. Nolwekyo obanga ng'oli awo weeteeseteese okono n'ofumbo bwa Robert ne Olivier munnange ebyabwe bifeemu. Ebyabwe bikole ki? Bifeemu kubanga byabwe bameka gye balayiridde tokoze eki tobaddeeyo obufumbo bwabwe babiri owookusatu ye Yesu. Nekyo mwabeera basoma yonna mugiropa eryani eri Yesu kubanga yabaddewo owookusatu era yagenda okubeera wamu nammwe, agenda kulya wamu nammwe, agenda kunywera wamu nammwe, agenda kutambulira wamu nammwe. Mu lugendo lwammwe lutandise olwaleero Yesu ali wamu nammwe. Nekyo mu lugendo lwammwe Yesu abakulembere, mu lugendo lwammwe Yesu abawa omukisa. Ebintu ebibaawukanyanga kubanga Robert omaze okuwa Olivier ebintu n'okugamba nti nkuwa ebintu byange byonna eby'omunsi. Olivier ebintu ebikwawukanyanga na Robert kubanga naawe mugambye ti nange nkuwa ebyange byonna eby'omunsi. Etegeeza buli omu alina obuvunaanyizibwa ku bintu bya munne. Sebo ne banyawo bakadde bakadde bonna abakungaanye wano mu mbaga ya mikwano gyaffe n'abaana baffe Robert awamu ne Olivier. Kakana njagala okubanjula mu maaso gammwe ye Robert ne Olivier kakana bamaze okufumbirigana wamu abafuuse bamuyombya bakwasa satifikeeti eno kukakasa nti abantu bano bamaze okugatibwa obulungi mu kanisa ya Uganda era abakwanyisa yabitiiko wano mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo. Kwanzije kuluzi
I've been watching you, I've been watching. There's no stopping through, there's no stopping. It's forever vibes, it's a rock thing. Arrested for life, but not a cop thing. I need you at my shows, not a drop thing. You like real music, not a pop thing. There's only one who put me on a lock thing. Might get a boutique or a shop thing. Kanakutwale muruwaka, might not meet my father, but baby what the haba is from here to my lover. This love has no bother, I'm a lamb to the slaughter. I put it on the line, it's you a caller. Holla, holla. Akwagala tuse kaji wesimye mukwano gwange kati nzize muno musayi olijane chamami baby wondayo ndabira mami baby. Mukwano gwange tulaba ku Delta TV tukole tukwagala nnyo tukyagenda maaso n'omukolo ogw'embaga ogw'omwami n'omukyala ba Muyombya bannange leero mufuse muntu omu nga kirungi kiteebwa kya Mukama. bannange mwebale kutuuka ku lunaku. Amina. Bw'abadde atambula bw'ati ayingira ng'otuuse wali eri mu maaso tunuddeyo k'okyuse. Nkyuseeko ndibbye eriiso ndibbiridde nengereka biite wange nga bamundeetera ku kituuti essanyu nga mpulira linzita mu mutima n'olengera nga taata amuleeta. Mukama atukoze bulungi nnyo. Olunaku lutambudde lutya Sofa ssebo? Sofa Mukama tumwebaza nti olunaku lubadde lulungi weather simbi. Ekyo tukyebaliza Mukama n'abagenyi baffe nga bwe twabayise bazze bulungi. Naffe kennyini tukyali bulungi bwe tukyali tuli basanyufu nnyo olw'olunaku lwaffe luno. Banaye munyumye Kitiibwa kya Mukama. mugole bani abakwambaza bani abakozeeko? SHARITAH'SSHOW and Sharita Bridal World. Babi. Eno ye gawuni gye wayagalanga? Eno ye gawuni y'ekirooto kyange era mpulira essanyu lingi nnyo nnyo nnyo. Amiina. Webale kutwesiga nnyabo. Amiina. Kakati olwo obadde otambula ng'omulengera eri atunuulidde kabono obadde olowooza ki? Nagambye bannange y'ono bulijjo gwe nalootanga kati afuuse wange. Ofuuse mukyala ani? Afuuse mukyala Muyombya. Omu? What? Kituufu. Kale bambi emikolo guno mugutegekedde ebbanga ki ssebo? Omukolo guno tumaze nga tugutegeka. Twasalawo tubeere nga tetweteeka ku pressure. Kuba olwo twali tukimanyi nti luno olunaku lujja kugira Mukama ajja tututuusaako. Se ne tujja nga tutegeka n'abaagwala baffe mikwano abafamire okubeera nga tutuuse okubeera nga ng'ekirooto kyaffe wekyali nti kituukiridde. Kya ssanyu nnyo gye tuli. Mukwano ki ekisinze okutambulira obulungi ku mbagayo? Okusooka nanyumye bankoze makeup abadde amakinga ne skin yange. Akaviiri gawuni yokka buli w'emusobodde bagamba waaw kagawuni ako. Sharitas bagambe weekali. Sharita yabikola. Ennyabo. Kale bambi biki byogenda okwesigamako okubeezawo amaka go nga tomaliriza? Okusingira ddala kwesigama kusaala n'okwesiga Mukama Katonda waffe kubeera yatutuusizza ku buwanguzi buno. Amiina. Bino byagala ogamba omwami wo? Mwami wange omulungi nkwagala nnyo nnyo nnyo. Ani asinga okwagala munne? Mwetunuulire asooka gamba nze nga yasinga. Ani asinga okwagala munne? Ani asinga okwagala munne? Akasembayo nga mwetunuulira mwezimule. Ani asinga okwagala munne? Wow. I wish you the best. Thank you. May God bless you. May God keep you together. N'abalongo ababawe. Nsange Nalongo ne Saalongo. Amiina.
mukama ajja kitusobozesa. Amina. Tova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo katengera okunyumira omukolo n'otegeeza omugole efe abamwambaza gawuni n'omukolako makeup amasuuti nago tugalina kugamba omukolo gwonna ogutukwasa gwe n'osirika bwekye. Tuli wano ku Skies Hotel walungi nnyo tovaawo nkwagala nnyo. Okyalaba okwanjula n'embaga.